Waliwo ebizibu ebiwulirwa mu nkubo nti waliwo abamu ku bakungu ba gavumenti abazze beenyigira mu mize egy'okugulirira ababaka ba paalamenti abatuula ku bukiiko okulondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo n'ekigendererwa eky'okusikiriza ababaka bano okubattira ku liiso baleme batuuza ku kazito nga banoonyereza ku nkwata enkyamu ey'ensimbi y'omusolo, ekintu n'abakulembeze mu paalamenti kye bazze bafumirira eby'ensusso. Olunaku lwaleero obukulembeze bw'akakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi ey'omusolo bukyusiddwa okuva mu mikono gy'omubaka wa Busiro East Medad Lubega Sseggona okudda mu mikono gy'omubaka Muwanga Kivumbi mu Nabutambala ngono wakumyukibwa omubaka Goleti Namuga azze mu bigere bya Somaani basaalirwa. Oluvannyuma lw'okwasibwa obuyinza bw'akakiiko, ssentebe omujja Muwanga Kivumbi Aweze nti agenda kulwanyisa omuze okugulirira ababaka abatuula akakiiko ke olwo nno ababaka baweereza eggwanga lyabwe nga tiwali kubuzaabuzibwa. I've already told the clerk to write a letter to every agency to include the line that whoever goes to an agency and pretends to speak for the committee, they should first call me. That culture I will destroy it from the word go. Ono akinoganyiza kati ntagenda kuttira mukungu wa gavumenti yenna ku liiso anaalumirizibwa nti yeenyigidde mu kubulankanya ensimbi y'omusolo ng'asinziira ku alipoota ez'omubalirizi omukulu ow'ebitabo bya gavumenti ezinaatwalibwa mu kakiiko ke. Ffe tujja kubeera fair, tujja kubeera benkanya, tujja kubeera b'amazima, tujja kubeera beesimbu, tewajja kubaayo obulabbayi. Nebaza President wa National Unity Platform n'ekibiina kyange olw'okutussaamu obwesige. Ono agamba nti mu myaka 2 n'ekitundu gy'agenda okumala nga ssentebe w'akakiiko kano amaaso wakugateeka ku zirikwata ez'ezzifiiriza eggwanga so si bumukene. Tetugenda kubeera ba kakiiko ka SC, tujja kutandulira ku bigere. Abadde ssentebe w'akakiiko omubaka Medad Lubega Sseggona akalaatidde amuddidde mu bigere okubeera omwegendereza olw'obulipo obumwolekedde wakati mu kutambuza emirimu gy'akakiiko era ng'ono alambuludde bye basobodde okutuukako ng'akulembera akakiiko kano. Ndowooza tutaddeko ripooti ku floor oba ku mwaliiro gwa paalamenti obungi bwazo ezitateekebwangako eziri mu 300 mu bbanga lino lya myaka 2 n'ekitundu. N'ennyaniriza ssentebe omujja gwe mmanyi nti omulimu guno agusobola. Omubaka Goleti Namuga agenda okumyuka ssentebe w'akakiiko kano aliko byalambuludde bye bagenda okuteekako essira mu buweereza bwabwe obujja. Naye tuze bagamba nti ezo ofiisi muzituulamu ku lwa bannayuganda era mulina okuba abeesimbu nga mutuweereza. So tetugenda kuttira ku muntu yenna liiso. Tetuzze mu byabufuzi, CNRM Sinupu naye ekitugatta mu buweereza buno be bannayuganda okuba nga bafuna obwenkanya ku ssente ze basasula ez'omuwi w'omusolo. Akakiiko ka paalamenti kano kakakasizza nti kagenda kutandika na kunoonyeza ku kitongole ekivunanyizibwa ku nsonga ez'ebyensimbi n'okusingira ddala ku bbanja lya Uganda nga weyimiridde ku miwendo ekitakwatagana mu kiseera kino era n'okunoonyeza engeri ensimbi y'omusolo gye zizeekozesebwamu ebitongole bya gavumenti ekitongole ky'ebyensimbi bye kivunanyizibwako obutereevu. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Parliament.